Fred Sebatta erya lodi yali tugaana naye agenda kujaguza emyaka 42 mu ndongo y'eggwanga Uganda. Agenda kubeera ku Serena nga 13 Desemba. Ntegeddeko ne mu kibuga Masaka enteekateeka ejja budde bonna banafu aba big events be bakirimu. Abayimbi bakadonkamu bangi nnyo byasobola okuba ate nga akwatako basobodde okuba ate nga babaddewo ku press conference eno. Era omukulu Sebatta yeetondedde nnyo bonna byasobola okuba ate nga asobya bamanyi ne batamanyi abaafa n'abaliwo n'abataliwo byonna abeetondedde. Wabula yeebazizza nnyo omukulu gwe bayita Steve Jean. Omukulu Steve Jean agamba nti kadonkamu ebiseera biri we yatandikira waliwo baproducer ab'enjawulo ne kati mu kukyukakyuka nga music yajja akyuka. Omukulu Steve Jean yamuyamba nnyo okulwala nga Fred Sebatta yasobola okuba ate nga awangaala emijiji gyonna nga music gwakuba akyukakyuka ate nga tava ku mulamwa. Steve Jean yamukolera kyamaanyi. Wawo n'omukulu gwe bayita Timothy Kizito. Omukulu oyo yafiira ndowooza mu Amerika eyo oba naye yamwebazizza ku mbeera yonna nga bwetambudde. Ayogedde bingi nnyo ku kadongo kamu, ekisawo kya kadongo kamu nga bwakiraba emyaka 42. Abayimbi bangi nnyo abakadongo kamu abaddewo. Senga Justin Nantuma abaddewo, Harriet Kisachi Harriet Sanyo Salongo Dani Mugula, Matia Luyima, Fred Sebale. Abayimbi bakadongo kamu abasinga bonna abali mikwano gye abamu tebasobodde kubeerawo. Omukulu Professor Nisensuwa bonna babaddewo. Press conference nga bwebadde. Muzeeyi Sebatta yeebazizza omutegesi kubanga agamba badde takisuubira kino. Balungi nnyo, yakola bulungi nnyo okutuusa ddala bwenatandika okulwala kubanga walidde emyaka ndowooza kati ena n'emyezi mbagijjo naye nga manyi nti Mukama agenda kunsobozesa. Kati omukyalo oyo yatwala n'agamba nti kanteke mu musajja ono ssente mutegekere ekivulu nkyewuunya nnyo maama. Ndowooza ebitono n'ebisiru kale ye Fred Sebatta wano asabye abayimbi akubiriza abayimbi b'omulembe guno okuyiga ebivuga. Agamba nti ekyenjawulo ky'ennyimba zaabwe ez'edda baayiganga nnyo ebivuga era kye kyabafuula ab'enjawulo. Wabula ab'omulundi guno baba mukabuba musi mbu banoonya microphone kuyimba naye nga talina kivuga na kimu kyamanyi. Abavubuka ennaku zino obuzibu obuliwo munasonyiwa abantu bayangwira nnyo microphone naye ng'ate microphone si byebimu ku bitonotono ebikola okuyimba. Kyova olaba tawana n'ennyimba bakayana n'ennyimba simanyi olimba lwa gundi yalupa simanyi kiki yali tuni yange n'ebirala bingi lwakuba timwewaayo kuyiga bivuga giteeno bibawanise. Kakati omuntu egiteeyo etwala omwaka gumu n'ekitundu okugiyiga n'ekugyamu ebirowoozo n'entunnunsi Mukama Katonda ziyakutonda. Kyokala abasajja bano ab'edda munoonye ku nnyimba za Mwamuzani Mugula munoonye kuza ye Fred Sebatta era asabye abayimbi b'omulembe guno wakiri oba tosobola kuyiga gita oba ekivuga kyonna walibadde ofuna piano n'ogiyiga kubanga iyo eyinza okuba nnyangu muko naye ng'asabye abayimbi okuyiga ebivuga kijja kuba kyanjawulo bw'obanga omuyimbi weesiga microphone yokka ebiseera eby'omu maaso. Naye microphone enjereere nga tolina kivuga ky'omanyi kubanga ennaku zino nze mbadde nkusuubira nti wandibadde oyina oyiga buno keyboard kale obanga toyagala ndongeere wakiriga keyboard akuggyemu ekyo kyennyini. Abantu abalina ebivuga ebintu byabiba byanjawulo kubanga oyinza okweyawulira n'oga nti enatini ngifunye naye embi. Kale yembeera bwetyo bwebadde. Fred Sebatta ng'ajaguza emyaka 42 akyogedde nnyo era abayimbi bakadongo kamu bakyogerako nnyo nga beemulugunya ku media ku radio ne TV nga bagamba nti programu za kadongo kamu lwaki baziteekayo mu weekend. Baziteekayo mu weekend olw'ensonga ennyimba zammwe empanvu bwe banaaziteekayo wakati
yensonga eyo olw'olumu naye abamu ennyimba bazikuba. Fred Sebatta akukkulumye ng'agamba ennyimba ezo waakiri pulogulaamu z'akadongo kamu bazijja ku Sande bazite abantu babeera bawummudde nga abamu tebabiwulya nabbiwulira. Buno wagamba Sebatta bantu abali ku mpeereza zaffe nammweka abakoneko katono ennyimba zino mwakifuulanga kati walo ne muddira Sande abantu bagenze kusaba n'ogamba nti tutaddeyo kadongo kamu banamitima gya kika kiro naye gyemukomye okukola ettima ng'ennyimba ezo muzigaana kufwe twali tuyimbira nga tuli waggulu nga tosanga maka ga muntu gatemeddwamu gatemeddwa omuntu mwami abeetemeetemye embali abakozi batya buli omu otekawo kayimba toga nti era naawe omukyala noga nti nolaba ataddeko akayimba kano ategeeza kino naye kati olwaleero ye Mugulu Sebatta emboozi enaaba yalulala ku nnyimba lwaki kadongo kamu bamuteeka mu weekend. Kale Fred Sebatta bamubuuzizza abadde ba MC b'omukolo abadde Mugerwa David Nsumba ne Dr. Kwefulukuta bwe babadde batambuza ensonga zino. Sebatta bamubuuzizza ku bayimbi gwe boolaba weegomba. Agambye abayimbi Dani Mugula y'omu ku bayimbi Saalongo n'agamba n'omuyimbi Chameleon be bamu ku basinga okuba ate nga agamba nti ate abo bo bankizo nnyo. Abayimbi abasinga obungi guno mulembe si gwakwebuuza buli muntu ajjanga amanyi nti amanyi naye ffembi nga Sebadduko wakugamba nti jangu muvubuka mbuuze osula teweebase naye olwaleero nesiwulirangayo muvubuka agambe tiwanekanye nenemuze ku musajja omusebatta mpoza ate abalala kati ng'oli omusajja gwe neewunya omu nabadde ndowooza biyiza n'omulabakwana mukama naye tekikkiriza ye Chameleon ng'akusanga nakuganduze kino kintuuseku wakigu naye gwekiyitako oti omusajja oyo naye mutuguleko omugalo ng'akubuuza yetaaga nga tayagala butabuuza ne bwe mba mundiina ekivumanga omwakigasi ng'asobola kunyumya naawe n'akubuuza kino nakiri n'akumulira ebizibu byayitamu n'omuwa ku magezi naye nga nze amagezi gensinga okugaba eri abayimbi kusirika kitegedde amagezi gabawa. Chameleon agambye ku Dani Mugula ne Chameleon be bayimbi be Mugulu Sebatta. Senga Justin Nantume naye abaddewo atandikidde wano ng'akooloobya. Mukyanga mbuuza bifaako olwaleero mbatuse wamaterera n'ogabana nina akabuuzi k'omubuto kenyagala nsooke kabatuseeko bannange omuntu w'owulira n'obanga omusajja nga bingi by'olabye ebirala ate n'obiteeka wali olw'empisaza z'obuntu ne zituukana naye nze kigambo wenyenyaze ekyannemu okukyusa ate nga kyamba buto n'abakadde banzaala abafubako bakyeta kusinge bakongoka ng'engazi obugalo bw'enninnya ne bwe bayafunda. Aya Senga Justin Nantume ng'ayimba ku nnyimba za Musayi Sebatta. Nantume ayogedde ku Sebatta ndi yamufumbiza mwaggwa 1993 byali bitya. Akayimba kamukama wange sobola okuyimba ennyimba ze zonna nenzimalayo kubanga taata ono ye yanfumbiza ew'omusajja Masias Kamweso omusomi w'omupiira taata yanfumbiza mu 93 amabere gali gavuddeyo naye nga ndi mulalu nnyo era nga nali akumpiza muzeeyo nali wa fujjo era yanfumbiza n'agamba tetwagala buli mwaka kufiirwa mwana muno ng'afudde bulwadde bwa sirimu nga zze Masaka abalina mu gurupu abeeyagala ne beeyagala zine bagamba muze sirina n'omu bwe nalinde bene naye bonna bangwana nefuna ku kyalo gye twali Masias Kawesa musambi wa mupiira nga nange mbaka mupiira muzeeyi yanfumbiza era emiko gyona egyankubwanga taata oyo nga janagamba omwana ono bannange Nantume Aliet Sanyu naye abaddewo atandikidde wano ng'atuwaamu akapera.
otegedde Harriet Sanyu abayise mwenna okubeerawo December abantu bonna nga bajo ku mboozi ku lugendo lw'omukulu Fred Sebatta. December enkula wabizira ffenna nayona gye muli nti mujje ku Serena batujaguza emyaka 45 ejanze Fred Sebatta ng'ali mu music industry. Buli omu yenna anyumirwa kadongo kamu bannange mwanguweeko oluyimba lwomwali muwuliddeko zonna tugenda kuzimba nzenga owunyuma enyimba esukka mu 30 oba 2 naye nawe bagambye nti bagenda kusalawo WhatsApp group onooba osonze ku luyimba nogamba njagala luyimba bundi ganze hali ekisalo nange nyina ezange zimumali bingi njira bw'osongako nti njagala kya kale yembeera bwegenda okutambula. Press conference bwetambudde olunaku olwaleero mukulu Sebatta ategeezezza nti alina ennyimba wakati w'e17 n'ennyimba 2 z'alina mbulamu wakati w'ennyimba 17 ku nnyimba 2 bwe kigenda okutambula. Agenda kutambula ku Serena, Kibuga Masaka ne side z'emukono. Press conference bwetambudde olunaku olwaleero.